Mu kire kyakesa olunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi guno gwe tulimu, ekikangabwa kyabutikira abawagizi b'omupiira ko n'abatuuze b'e Makindye mu zooni eya Dubai ku luguudo lwa Nnalinnya Mpologoma. Abavubuka abataasoka kumanyika bwe bakkakkana ku musambi w'omupiira David Owol Kakano Omugenzi ne bamukuba agakondeko n'emisambagere oluvannyuma ne bamubetenta omutwe ekyamuviirako okufiira ku Case Hospital gye yali addusiddwa. Enkeera w'enjege eno kyazuuka nti Omugenzi ye yali kapiteeni wa ttiimu ya SC Villa. Era ng'okugwa ku migandu yali atambula dda waka ku ssaawa nga 2 ez'ekiro n'agwa mu kabinja k'abavubuka abatagala kola ne bamukakkanako nga balinga bamubanja ne bamukuba nnyo. Bagenda okumwekebejja ng'alina essimu ekika kya iPhone 14 Pro Max ne bakuliita nayo. Okufa kw'omuvubuka ono kwakosa bangi era ne balajjanira nnyo poliisi ku luno ekole ekyamagero ereme kukoma ku kyakunoonyereza wabula abavubuka bano bakiwa gye bakwate ebalage ensi ate bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Bino nga bigudde mu matu ga poliisi yatandikira okweteekateeka n'eyita abakugu bayo be yeesiga mu kufuuzako n'okufeffetta abampembe bano ebagwe mu buufu. Olw'okuba abampembe bano mu kutta Awol bagenda n'essimu ya iPhone, poliisi yasalawo okweyambisa akawenda kano erondole essimu yonna gye yali abagirina bakwatibwe. Ekiwendo kino poliisi yakitandika mu kire kya Keso olwokuna mu bitundu eby'Ennateeteko ne Kasubi Lubya gye yakwatira abavubuka babiri abagambibwa nti bo gwabwe gwa kugula ssimu enzibe nga n'olumu be batuma abazibba. Enkeera ku lwokutaano bano baakera mu Kisenyi gye bakwata omuvubuka eyamanyikako erya Frank eyakaziwako ery'omusezi ngono yayambye nnyo poliisi okutuuka ku buwanguzi buno. Ng'ojja okukwatibwa kw'omusezi baagattako okwaza emmotoka z'abavubuka bano gye baagwera ku nkuyanja y'amasimu nga gakukuliddwa mu mmotoka zino okwali n'eya mukyala w'omu ku bakwate. Mu mmotoka muno era mwasangiddwamu n'obusawo okuli obw'abakyala ekyayongedde okukakasa poliisi nti amasimu agasinga banyakulamanya kule ku batambuze. Nga beeyambisa omuvubuka ono eyakaziwako eri omusezi gwe baakutte mu Kisenyi, poliisi yatandise okufeffetta essimu y'Omugenzi olwo nga baguliziddwako nti abagirina kuliko amanyikiddwako erya Alaali ko n'omulala Kato. Omuvubuka ono yakaziwako eri omusezi abadde amanyiganye nnyo n'akabinja konna akabadde n'essimu eno era asigadde awuliziganya n'Alaali ko ne Kato ababadde balina essimu n'abasaba essimu bagimuwe agitunde kubanga yabadde etuuse okubaleetera emitawaana. Bano babadde bategese okusisinkana mu kibuga mu budde obw'ekiro kyokka ababadde n'essimu balabika nga babaddeko kye beekengedde. Essimu bagiwadde wa bodaboda n'agireka mu kabuyonjo z'akatale ka Usaafi olwo ne balagira omusezi agenda agikimeyo. Wano twakizuulidde lisenga essimu ezinga omupapula buno teyinza kulondoolwa era nga teba na netiwaaka. Ku poliisi ebyezzeezuula okuviira ddala ku lwokuna kwe yeesigamye okuzinda amaka ag'abateeberezebwa okweta mu butemu buno ennamuŋŋona ku Luyinja ko ne Kasubi Lubya n'ekwata abavubuka embulakalevu 4 ko ne bakyala baabwe nga bano basangiddwa n'obujulizi obumala okukakasa nti be bakola ettemu lino. Yajjanga n'ensawo nga mulimu era bintu ebiwaleti masaawa ajjamu amasaawa ne waleti nabisula n'ensawo nesigalawo. Nga bali ku poliisi e Katwe enkya ya leero abavubuka bano beewaddeko obujulizi nga bwe bakola ettemu lino mu kyokka bo tebamanya nti gwe baakuba yali muntu wangizo nnyo mu ggwanga. Twali mu kunoonya ssente Fulanka n'amukuba omugere ne mujjayo essimu Shege Alaali yamukuba Fulanka nze nemukwata musawo Fulanka n'amuzzaako ekigatto. Bano balumiriza munnaabwe Frank yeeyita omusezi era ng'obwedda yayambako poliisi mu kuyigga banne abalala nti omu ku baduumizi abakulu era nga yetaba butereevu mu kwasa Owoli omutwe. Alaali bamuyita Alaali noono gwe wakola ki? Ono yamuzaako yamukuba waliwo lifulanka oli ayina ebirego ebiri eyakukwatira ddala ensawo era owedda waaliwo. Batubudde nti newankubadde bakwatiddwa waliwo bannaabwe abalala okuli Alaali ko ne Kato abakyalira ku nsiko ate nga bano be baali bannyini mulimu. Azinga akavyamu akabuluka mu kaveera kaboya kanatambula nakwe gwe batanakwata yasinga ddala n'okuba abantu obuyinja. Oyo Fulanka n'oyo Alaali abo abasatu abo ne Kato abo basinga n'okwaba obulabi nnyo kyenkugamba n'oyo Fulanka mwennyini. Kandi ewunyiza nnyo okulanga akolagana n'abasirikale ng'ate naye omu ku bantu ababba abantu oyo Fulanka. David Fulanka n'oyo Kato mulongo balina ki? Engato z'ebyuma balina engato z'ebyuma. Bambala engato z'ebyuma? Abantu basatu.
Abavubuka bano basabye nti bwe kiba kisoboka basonyiyibwe kubanga tebalina kigendererwa kya kutta muntu wabula okunyagana ddala essimu basobole okufuna ekyokulya. Njagala banyambe nange nziri okusoma. Kale bali abansonyiwe sina buzibu nakuzina n'omulimu nkola. Engatto z'abavubuka bano zasangiddwako omusaayi ekyongedde okubaluma nti siwali kubusabusa bano bwe batomu bennyini newankubadde nga wakyaliwo abayiggibwa. Poliisi mu kaseera kano tennassa mukono mu muyigo gw'abavubuka bano ababiri oluvannyuma bonna bagasimbaganira omulamuzi banyonyole gye bajja obuyinza okutta omuntu olw'essimu ye gye yeegulira.